konsati ya Misalumu tujja gimalayo kubanga Robert Mutebi wona ali ku screen kanyanya kye kibaddewo agenda tusaako MP owebusiya agenda kutunnyonnyola ku buti abantu bwe batambuzaamu obulamu jjukira nti tuliraanye eggwanga erya Kenya mu muyaga guno gwa COVID-19 muyitire ddala Robert genda maaso. Robert Mutebi nsuubira nti kati oyize ku Lusaamya eddakiika entono z'omaze ekanyanya ogenda kubanga otutuusaako MP waffe omukyala owa district ye Busia akyokulombalomba ku bintu bingi okusooka abantu be Kenya nende Uganda huliba neighbors naddala malabaawo wabeere wahavuyo hangi ku bandu bavuga ebimotoka bino ebireete bindu mu Uganda nende hubiire Kenya kukyokubanga kwewunja ensonga ekyo kyosi ajja okwogerera wano olulwammwe Robert Mutebi ayogere mpolampola mu Luganda olumenyefu fena tusobole okuwulira obulungi genda mu maaso. Fedi abadde atandise okunkankabula mu Lusaamya nze mbeera mugamba nti bwe nabeera ejjinja nali muto ekakira kye nayigayo eky'Olusaamya y'emmere gye nalyanga akasima n'engeni ebyo byo mu bulamu bwange siribyerabira era bona bajja kunjulira akasima n'engeni ebyo bye nalyangayo. Tusanyusa okubanga tuzeemu ate okulayika ntubeegaseeko ssaawa zino abalabi baffe aba Sowoti TV abantu ba district eye simanyi oba mumpulira bulungi sayidi eyo. Clearly naye ate otandise bubi naye wadde otandise okutereera nga yatandise bubi. Okay, akyaganye tugenda maaso nga tukubuuzaako omukyalo ogambye yani amanya mbamuyita Jane Nabulindo ku research eno eyakolebwa ku research eno eyakolebwa ku shields face shields bano bannaffe abakugu okusinzira kwa lipoota yaabwe nti omuntu waaba ayogera ng'agisise yo wansi general ebikka naye ate akakookolo nti kabulabe ka masiki nti koyina kasika ate n'okassa eno oba n'okateekawo ng'abantu abalala bwe bakayisa abatamanyi kwogereramu ate okusinziira ku bo lipoota yaabwe eraga nti rate ya filtration of viruses ezibeera ziyingiramu mbu ntonoko so n'olwekyo ate bo bagamba nti okukozesa face shield kiyambako nnyo ate okusinga nga bwe twandikozeseza masks kitegeeza nti studies zikyagenda mu maaso abakugu bakubagana bokka bokka unfortunately bya Katonda gunte tunamulabako minister tanayogera ku shields ezo. These are international researches which is ituwa minister amagezi ribaddamu okwogerako shield zinazogereko kuba media houses zitekinze nnyo on bwe balaba minister lumu ne Muhammad Wamalanga bazambadde ng'ate balabika bulungi ne ba Robert Mutebi ne batandika okuzambala abantu balala. No naddala ffe ng'abakyala shields zitukolera kubanga osigala ne makeup wo. No tutunulira comfortability. Tuli mu lutalo muloza makeup baana baana. Neddage mazima gakaawo. Shield eno ekulekera makeup wo kye kisooka. Ekyokubiri nti shield eno obeera teweetaaga gisikaasika gikwatirira ate kangi sese kankole ntya nga bwe kibeera ku kamask. Kitegeeza nti infections ze wandibadde oteekako ng'ojja mu bibatu byo nazo emikisa gyazo okubanga ziyingira mu gundi eno najyo emikisa mitono. Nakyambalako n'enkirya. Kimaski ng'oyogera. Kitegeeza kiri very comfortable. Kati bampa ebyokulya nekona mu byo. Wakona kuki ku mask ku shield. Kuki shield. Waliwo erabidde nti olinako n'ekintu ku face. You forget when you get used actually. Shield eno tugamba minister aveyo ajiko. Osobola okugidisinfectinga n'oddamu n'ogikozesa. N'okugyoza ogisako ka tissue kali wet bulungi n'ogicleaninga bulungi. Oba akagoye nga kalimu sabuni. Ebuto gicleaning era tujja kulaba wano w'oyogerera nga amalusu gatandikugegerawo. Nga watandise okugira. Nga wagegedde. Tugamba I think they are good things. Ate ewangaala okusinga kano ka mask. Okusinga byonna. Nti ne woba ogiterese kyangu nnyo okumanya nti shield yange yino as compared to ka mask. Kuba ka mask nsoboka samunsawo yange nenkanoonya nga oba nakataddewa. Naye ki shield bambi kiba kinene tokikwata n'okola ki.
n'otambula nakyo nti assuming obadde otambula enkuba etandise okutonnya ngerageranyamuko ka mask ne shield aliwo asigala nga ali safe. Mwena mulina kwegama nkuba naye singa ebe bakubi mwena mulina kwegama. Robert Mutebi, you must be clear right now. Gena maso mutuwo omukyala Honorable Jane Nabulindo. Gena maso, we are waiting for you. Kyenyinza okugamba abantu b'Ebusia aba district y'Ebusia anti okulonda omukyalo ono gwe tuli naye omubaka waabwe balonda bulungi. Wano wentudde ndi mayiro nga 10 okuva ku ttaka, sijja babuulira lwaki naye ndi mayiro nga 10 okuva ku ttaka, abakitegeera bakitegedde. Honorable tusanyise okusisinkana, tuli mutereevu ku Soul TV, abantu beesunga ate okumanya ebifa Busia emu ku district ennyingi ennyo president ze yagamba nti abaayo tebalina kubanga batambula mu kiseera kino nga tugenda maaso n'okwetangira ekirwadde kino ekya COVID-19. Ogenda kusooka otubuuzeeko then tugenda kubanga twogera ku nsonga nnyingi nnyo naddala ezifa ku district ezo eziri ku border n'okusingira ddala district gy'okiikirira mu parliament. Sanso nnyo okubalaba. Amanya gange bampita mukyala Nabulindo Jane Kuova, ze woman member wa parliament wa Busia district. Busia district yemu ku border district. President yalagira ati tugenda kubeera nga tetutambula paka lwali tulagira tutandika okutambula. Kati nze abantu b'e Busia bakubiriza bakwate ebiragiro bya president tugume kuba twagumye emyezi 3 ezigadde zange bamitono enaku zange bantono. Nsaba abantu b'e Busia tugume twekuume ate tugondere amateeka g'abasawo abana abakola ku byobulamu n'amateeka aga president. Tweyanziza nnyo tuyanzege Honorable mbeera ki eri e Busia ssaawa zino wasemba kubeera yoddi? Busia nakamala wiiki nga nakavaayo nga president bwe yalagira ati tutwaleyo esente ze yali agamba ati twegabisa n'emiliyoni 2 n'atukumirako. Sente ezo nazitwalayo nezinandinga over district task force nga bwe yagamba. Nakamala wano wiiki emu nga nakavaayo. Ebusia embeera ya bunkenke olwa truck drivers betulina kakati trucks zesimbye ku nguudo almost kilometers 68 kubira ddala Kenya okutuuka mu Uganda kilometers 68 nga trailers nyingi ziri kumukumu. Abalala ne ba drivers tetubalaba gye bali, abalala beekweka, abalala babanoonya bulala, abalala bakambwe nnyo kuba bagamba embeera si nnungi, babateeka awantu awatali walungi tebajja kusobola kugumira mbeera eyo. So Busia embeera ya bunkeeke abantu COVID-19 kuba nina 200 porous borders. Kati abantu babadde batambula cross border nga bayita wona okutuuka mu Uganda nga bava Kenya n'aba Uganda nabo nga bagenda Kenya kuba zaalina porous borders zisingamu obungi. Naye abantu ab'e Busia nze mbeebaza nnyo kuba babadde nabo nga bakakamu ate nga bali sharp. Bwe balabako omuntu omugenyi nga bakwata bakuba nduulu nga bakola ki. Kati ze nembeebaza nnyo naye embeera y'e Busia ne truck drivers etutadde nnyo mu butuufu mu nkenke kuba Busia tulina border market ennene ekola ku serious ku byobulimi naye kati eyo market erimu aba Kenya almost half n'aba Uganda nabo half. Kati embeera trucks ezitogula ebyo kasooli bijanjalo biki ba drivers tubeekengera tubalaba nga ate tubatya naye embere bagesi nnungi naye president bwe yagamba ati bagalewo akatale netulaba katembera netunyigiriza nnyo lwakuba abasuubuzi baabwe bababeera mu katale ebintu byabadde nga byonna byayononeka byavunda nga bali kukaaba abaana baddayo ku masomero tebalina fees balina malooni. Kati nga bona bakaaba bakubiza president bagamba kati yandiguddeoko wakiri akatale bakoleko 1 week kuba all stock eveemu new stock eri kumpi okuyingira naye nga tebalina sente zigula. Kati babadde nga bakubiriza president nga bagamba bagulewo akatale wakiri for 1 week. Bo balina saako yaabwe wadde ab'e Kenya nabo balina ebintu byabwe naye bano basobola ogulawo stores ne batundira ab'e Kenya ne babaweereza sente zaabwe mu banks
so eyo yembeera gye tuli kutambuliramu ebusiya si nungi nnyo eri ku bunkeeke kuba ba truck drivers bano bebayimirira awo bagula mazzi mineral water ne banywa after okujja baza basuula ki basuula ne boto awo bakisuula awo kati aba omwana naye nakwata ecupa eyo nagenda nateekamu amazzi naye nanywa kati olaba oti embeera yaffe yagala security eteekemu amaanyi nnyo twagenda ne batuwaayoko UPDF okufa Rubongi Barracks ne batuwa batono batuwa nkaaga bokka ate tulina porous borders 2 ate olaba oti police nayo manpower ntono ate president yateekamu ba low cost yateekamu ba LOC ones naffe teyatuteekamu ku task force kati noolaba oti buli kintu kiri ku bunkenke naye nze ekubiriza abantu b'ebusiya nti babeere bakakamu babeere bagumu mukama yakuuma agenda atukuuma atukuumire ddala atuwonye mu COVID-19 newankubadde aba truck drivers gye bali bangi ate nga mashini gye bagamba tebagenda tuleeterako epima mangu tebagituwa tebanabagituwa batwalako malaba naye malaba naye isidown tekola bulungi kakati tho bateekawo so many medical equipments trying to test but the people are very welcome. They are welcomed. Abantu bangi ate abasawo batono kati tuba tukubiriza Minister of Health babeere nga batwongerayo ko abasawo babeere bangi bakoleko ku bantu bayanguweko process y'okupima abantu ate batuwe machine enungi engumu ekolera ddala nga basobola okutestinga n'emalayo like maybe 10 minutes ng'omuntu afunye results kuba the border nga bw'ogiraba is a big border and it has been a very ebadde nga border nene ate nga border eri very busy nga abantu batambula because abantu b'ebusiya we depend on cross border trade kati since the border is closed buli kintu kiri paralyzed abantu kati obwavu bungi abantu bakaaba enjala nze kubiriza ministry ya OPM etuyamba etuwa obuwunga twemere nyingi kuba tuna ne university waliwo abaana bebasibira mu Busitema University abaana bali awo nabo bakaaba njala kati nze nkubiriza government nkubiriza OPM tuli kulabanga abantu b'ebusiya bali kulabanga nga abantu baleeta buwunga basolosa sente baleeta biki kati bali batutunulidde bagamba baagala nabo babaweeko obuwunga obumala ate waliwo sente ze bawanga buli district kati border district ng'ey'ebusiya ennene naye ate ne batuwa sente zeekana ne borders endala nga bonna babawadde flat rate ya $1,065,000 olaba oti border ffe tulina abantu bangi tulina ba trucks bangi abantu buli kintu kingi ekiri ku border tulaba oti border district bandibadde babawako sente ezimala ezitukako awo okusinga okola flat rate ate oyanza nnyo tweyanzige honorable tugenda kubanga tugendako katono mu break bwe tuva mu break naliko ebusiya emirundi egiwerako naddala nga Kenya balonda ebintu ebyasinga okuntabula ennyo byali byakuziika afe ebusiya tebamala mutwala Kenya ebyo biyimiridde bitya ebyobulamu byogeddeko naye byogeddeko katono ebusiya biri bitya awo tujja okutandikira n'ensonga y'abamaama abo abagobirira ab'ebimotoka katusoke tugendeko kumukuumula mu katono tugenda kudda n'ensonga ezo atukyali ne honorable omubaka wa palamenti owa Busia district omukyala honorable Jane Nabulindo oba katukomewo. Soul Television, Femunyo. Atukukulisayo mukumulo kote kubade kumavula katono tukamba tukyagenda maaso ne honorable Jane Nabulindo nga kyatutotolera ensonga ng'embeera nga bweri ku border ya Uganda ne Kenya bana busport obumanyiddwa bungi abantu bebayitawo nanyogerako n'omubaka n'omukulu Nyombi Tembo nangamba ho bamwoyo bwa RDC yategeera nti there is a problem here nga abantu batika container number nga
oli alikagali bwati kabalema natika pick up natika lole anti tebamutataganya ye ayitawo buyesi ku boda nagare bijja kola okay jawo moto oyo Dr. Sam nayamba kukolera ekyokunywa ekyamukama nayamba wetaaga nusulukomiroka olwa Uganda okubanga wetuusaako ekyokunywa ekyo kijja kukola bulungi tojja kusigala kyekimu nga kisangibwa ku dduuka eryo erikuli okumpi oba supermarket kati gwakyagala mu bungi ogenda kuba ku namba zino wammanga z'enkuwa esooka eri 0757 5 0047 enamba eyokubiri ya Dr. Sam eri 0780 17 kyakunywa ekyamukama nayamba kirungi nnyo kinyweko tojja kwejjusa kyakakasibwa ekitongole ekivunanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ki UNBS. Okay, tuyanzege tetugenda kubanga tukyagenda maaso kuli obudde twagala okuyita Robert Mutebi atukomezeewo omugenyi waffe bagenda maaso gamba tutola ensonga zino tugamba kugenda maaso nakunaba mu ngalo nabutekwata mu face okimanyira twatumanyi tekisobola ku muntu okubeera nga twabiriga kakati olunaku olumalirako ddala bekutu n'ogenda n'onaaba engoye n'ozijjamu omanya nikyo kiwedde. Robert Mutebi agenda maaso otubulire n'omugenyi waffe byagamba. Yaneyanza nnyo neyanzege okuleka ntukomyewo tukyalina honorable omubaka wa palamenti owa district eye Busia kyagenda maaso anotulambikira embeera nga bweri saidi eyo honorable Jane Nabulindo kuoba tukyali naye agenda maaso n'okulabika nti ate attanya ku nsonga ez'enjawulo eziri saidi eyo. Honorable tubadde tukyagenda maaso n'okulambika ku nsonga nga bwe zitambula saidi eyo nadde njagala kumanya obukadde buli abiri wabuzaayo oba naye wagulamu kawunga n'okatuwalayo? Webale nnyo ssebo. Emiliyoni mahumi kabiri kibamberesa nakikalusayo ku district nahandingo banaberesa ba district task force nenda accountability nababola ndi kino miliyoni mahumi kabiri babukule miliyoni 8 bakule emere baberese abandu ba Busia district south then babukule miliyoni 8 bakulemu emere baberesa abandu ba Busia district north then miliyoni 4 kisikale mu Busia municipality elo Busia municipality lunenda magombolola kabiri kongane ngambola ndi miliyoni 2 bakule emere baberesa abandu ba Eastern Division miliyoni 2 bakule emere baberesa abandu ba Western Division so miliyoni mahumi kabiri galuna kifuna nikiri sealed handinga jahani oluna kikinga nakira Busia nakihandinga district task force Busia tuyanziza honorable yakihandinga yaziwaddeyo mu district task force Busia nga bwagenda maaso n'okunyonyola. Honorable emu ku culture eya saidi eyo gye mugatta n'abannaffe ab'e Kenya eri mu kuziika kubeerawo olunaku ndowooza ku weekend katugambe ate abaffe Busia eno babakuumira saidi eri e Kenya kati mu kiseera kino kyekiriyo mukikola muti? Esa ino omundu nabuluhire atule kubulamu bweseyalo buno sikusiyire e Kenya. Esa ino omundu naafwa angesilagiro sya president siyabola ne basiiha kati esawa eno ate tuli kuteekanga abafu baffe e Kenya tuli batwalanga mu ggwanika eya Tanaka in Busia Kenya. Esawa eno nga president bwe yalagira omuntu bw'aba awumudde ng'avudde mu bulamu bw'ekyalo kino tuli kumuziikirangawo naffe kati tuli kutwalanga Kenya kati naawo twese kumala okukabukanaho wende ku bandu b'e Kenya bwe bandu b'e Kenya babiiha nefanano naafa kulusiihanga sioluhindanga naye afa leero then muculi kusiiya. Honorable amasomero oba olyawo gayinza okuba nga gagenda kuddamu naddala ku candidate class abali mu candidate classes kiri kitya mutegese muti waliwo abaana abadde basomera asaidi z'e Kenya nga ba candidates nga bava eno n'abeeri nga basomera eno embeera eyo egenda ku mutegese gikola mutya mwafunyeyo ka briefing okuva mu ministry? Embeera y'abaana basomera e Kenya ne ba Uganda era abaana ba Uganda basomera ab'e Kenya basomera mu Uganda abaana bana Kenya basoma
candidate classes hambone ndi bana ba besi saba bana ba senior besi 12 bana besi 16 nenda bana bali ku universities and ba finalists abana abo borders tosi njikale ne president yalagira ati borders tosi bekale so yulo mundu nyalo hoda o crossing na efwe kusibwene kuti government yatu walubule mane bola iti abana ba border districts bacha niba necha ohola matebo balucho ba mubwikale endale 14 kandi wabatesting emberi kuba male beche begate na abasi abwe kati abana bafa basomera Busia ngabana Kenya nabasomera Kenya ngabana Uganda kati government yabadde yali president mukiragiro yasalawo nagalawo ensalo boda zonna ne bazigala kakati abana abo kujja government bali kubituulako bali tuula ba Ministry of Education balabe engeri gye basobola okukiriza abaana abo basale borders baje basome naye kati abaana abo bebajja kubeera kati toli mwana asalawo naye tubuli muntu asala boda apart from abakago trucks abaana abo bebajja bagenda bateeka mu quarantine ba14 babatetinge balabe nga abaana balyoke bajje begatte kuba naabwe bana abana Uganda naye nze mbadde nsaba nti gavumenti yanditestingize n'abafu abana Uganda kuba nabo tomanya oyinza naye nga tuli balwadde ebate signs nga obubonero tobunaba ku nfuluma kati etekeke eyo yokugamba ngo tubatandika next week yandibanga si nnungi nnyo wakati twagala abaana baffe basome kuba twagala gavumenti egezeeko nga abaana bona babakebera bulungi nnyo bonna otalikalala ku university paka ku P7 babakebere bulungi balabe mbu abaana bano balamu balyoke babateeke wamu kubaffe Busia amasomero gaffe ag'Ebusia ku boda ekitundu ekinene ku 10 bona bana Kenya kati n'abaffe nabo abasinga nabo basomera Kenya naye gavumenti ya Kenya yote nabakugula amasomero kubabo COVID-19 yo ekirwadde kino kyatuuka ne mu community kyatuuka ne mu community olaba abafunde bangi nga mu 6 nabo babeera n'ensanvu abalwadde balinga 1000 mu kintu so gavumenti ya Kenya ekyagaddewo naye ffe kati abaana Uganda nayo ogenda okugulawo mbadde nsaba nti abaana bano babakebere bulungi balyoke begatte ku bannaabwe ebyobulamu mu disitulikiti gy'okulembera biri bitya ebyobulamu mu disitulikiti gyekulembera nga disitulikiti yange Busia tulina big challenge lwakuba protective gears gavumenti zeyatwalayo zabadde nga sizamaanyi nnyo kuba bagambye batuteeko temperature guns ziriyo nga 4 oprons batutejjo kati ne bateekawo factional mechanisms naye kati ogenda okulaba oti eddagala lye baleeta lwakuba abalwadde we mix up tugenda netubeera bekenya n'abana Uganda ng'olaba ti eddagala terimala bulungi kati fe tukubiriza gavumenti eteekeko amaanyi mu border districts zino bongeremu bateemu malesi mangi bateemu ebintu byokozesa koti miganjulo abasawo kibalokosanga ebintu bipiima chloroquine ibabola ebyo byose babiteemu bingi ne babadde bakatuwaako mattresses nazo zabadde ntono ate ne batuwaako amasuuka nga 24 epeya ate nga bali mu quarantine bali 80 bali 83 ogenda okulaba oti ebintu tebimala bwe nabeera last week emotoka ya OPM enene nnyo truck enene nnyo yava Kampala netuleetera Busia ng'esitudde kilo 3 ez'obuwunga emotoka truck enene 3 esaawa 3 ez'obuwunga ng'ereetedde abantu bali mu quarantine ng'abantu bangi bw'olaba ne ba truck drivers abantu bangi basuuka mu 1000 naye nga batuleetedde esaawa kati ogenda n'olaba oti baligezaako anyway sitetuganye naye bawongeremu amaanyi batuberese ebintu bimala batuberese buli kintu nga simala because epo kuli mu riski y'amaanyi muno so ebyobulamu Busia
niyo libyemere bityo naye se kubirisa bandu bange bebusiya ndi kugondere ebiragiro president byatuberesa oli mbaka wa parliament ababaka abasinga bensinkanye ekimu ku bizibu bye basanga kati mu kiseera kino embeera ebakaluubiridde nti abalonzi bakuba amasimu okuva ku makya paka lwe bukya ewo kiri kitya mbeera nzibu ewange sibikabuhane bwebyo almost birina silala mbwe abalonzi batukubira amazimu kati ngava bava ku boda namba wanu batugamba enjala ebaluma bagala tubawereza emmere naffe gye tutalina ekyokubiri amasomero gatandise boona school fees lwakuba babadde banga badipendinga ku cross border ng'obona oti business kyabwe kyose bakikolera e Kenya nende mu Uganda nabutale bwikale buli sindu border njikale so batubbira amasimu nabulindo emere nabulindo school fees nabulindo everything babana bati nabulindo anyala ate nga siesi hasinyala so abantu bade batukubira amasimu tubawereze emere tubawereze school fees tubawereze manye biki house rent ne balandozi babali bubi kuba bagamba bati covid siyo yabazimbira amayumba kati bo bagala sente bya covid tebabimanyi kati olabo tembera nayo etutali nako kubukenke ngafa abakulembeze abantu batugamba kye tutasobola naffe okubakolera ate naffe tuli mu lockdown kyekimu ngabo naye ate bo balowooza ffe tulinako tusobola ate district enamba nina amagomolola 20 osobola okulaba district enamba sisobola nganze naye nagezaako nganze na bulindo nengulayo obuwunga ttani 3 nempeerezayo ku bantu ba Busia municipality nga ndaba ba Busia municipality totally bo nga bali bubi nnyo tulina abalema nga bakola basindika bugaali nga bagenda basikula ebintu e Kenya nga baleta mu Uganda kati boda zaali nzigale tulina bano ba commercial sex workers abo abaana bafa abeetunda kunguudo tulina abamasaluuni tulina abantu bangi abadde bali mu produce market katwasazeewo nazalawo nganze nengulako ne banange nabo bagula naye nasalawo nengulako buwunga etaani 3 nempeerezako abalema nempeerezako ba leaders church leaders nabo kuba ama church totally babadde badependinga ku ma church nempeerezako abantu abalala batesobola abasinga ne tubawako tewali kimala naye twagezaako nakati waliwo obuwunga opium yatuwaddeko obuwunga kati munange wa Busia municipality yagenze nabo bali kugabira leero tewali kimala naye tuligezanga ku Busia municipality kati abantu abatali mu municipality bonze nagula ensigo netugenda okubatwalira bo balime kuba abantu bali mu byalo balina ettaka balina enkumbi abo basobola okulima kati abo bakulire emu ndukyo baleetera bo bataake balime bataake olwo basibo hakula Busie waka ba district inamba ekintu ekirala nagula ebidomola buckets ne sabuni etuta sanitizer neteeka mu madwaliro gonna n'obutale obusinga negamba abantu banaabe mu ngalo abewale groups babeere abali mu nnimiro babeere mu nnimiro abaana babakwatirize waliwo ensonga y'okusoma gye bagamba mwetusomesera abaana mu maradio ba TV kati abantu abanga Busia district nga bweri netiwaka yaffe ekwatira ddala Kenya Safaricom kati ogenda okulaba otiyo radio nga boogera bano abalala nga egombolola kindi nga baana si bawulira olwokuba naanu babingiremu e Kenya ate abantu abasinga tebalina radio abasinga tebalina televisions kati ogenda okulaba nga televisions ezo I think bali bafavoring abantu abaana babeera maybe mu Kampala mu bibuga n'abaana babeerako batono nnyo mu Busia town kuba Busia town naye ekwata network ya Kenya kati nayo big challenge okusoma n'obulamu yabadde nnyo big challenge ate bagamba twewale ma group tulina omwami omu mukadde bwati n'omukyala omulala bebalinako radio zaabwe eza jukebox ebyadda nga babikola mu plywood dda kati abe balibeerako nerero kati abaana bagenda nebekuŋŋaanyawo which is also challenge naye takkiriza bagamba tebagala groups mugende kati okusoma kwa radio okusoma kwa television okwo kuzibu mu Busia tekulikola kyamaanyi ate bagenda ne basampulingayo ko radios ng'olaba radios basampulinga
tezituuka nnyo obusiya bulungi nga Baba FM ate simanyi Bugwere FM wala bateze radio tezituuka busiya bulungi zandituuka Jinja nga Baba nebeerako mu Busoga kati nolaba Bugwere nayo maybe yadikomako bambaali etolonga naye tetokana no ne challenge kati abadde tuorganizinga ti abaana radio ziffe tulina Jogo FM ebusiya ne tulina ne Eastern Voice y'ebugiri ezo zezikwatakwatako ebusiya bulungi naye nazo waliwo boda ezokusalusalu nazo tezikwata bulungi kati ate no Honorable kankugambe kino Salt FM ndowooza eri 16 something ye ate ekubira ddala paka Kenya kubanga ffe Uganda yonna twagisaasaana naye tetunabeera mu byakusomesa baana tugende maaso Honorable. Kakati twandisabye gavumenti webewulidde kyogambye banditutereko ne Salt FM kuba nesaawa eno abantu bange abebusiya kuba katale bakagalawo boda bagigalawo saawa no batudde ku Salt FM bali kulaba na Bulindo nga bwayogera saawa no so singa program y'okusomesa bataddeko mu Salt FM yandiyambye kuba yeetuuka n'ebusiya baŋŋambye weeri. Honorable akadde kalabika katugizeegizeemuko naye olina kyoyogeddeko kuba commercial sexy workers mu kitundu kyo bakyalemedde ku basajja ba bitraka mugenda bakola mutya kati aba commercial sex workers mu butuufu bwennyini bakyalemedde si ku batraks bonna naye babadde batambula ku buli mulyango nga services bazitwalira ddala ku mulyango nga bakokona bagala basajja kifuba babadde batambula buli mulyango nga kifuba bagala basajja kakati challenge tulina ne ba commercial sex workers yabo twali nagambako government nga njogera ne prime minister nengamba twandifunye ekifo nga bwe bakola ku abaana ba street ne babateeka nga kuna Kivubo primary school twandifunyeko ekifo ne tuteekamu abaana abo abaana bangi abalala ba Kenya abalala ba Uganda basinga ba Uganda ate baana bato from even 14 to 25 awo abaana abo kakati twali tugambe bandifunyeko ekifo ne babateekako wamu ne babawaako bekyokukola ne babeerako banga bize ba baking abakola matandiko baking ko baking ko cakes oba ne bakolako chapati ne batunda naye kizibu nnyo abaana abo ate you cannot control them bangi ate bapoliisi batono kati abo baana batufuukidde ekizibu kuba nange ngandiwa nange neraliikidde okuva omwamu wange naye ali busya naye babadde batambula ku buli mulyango nga bakokona kifuba bagalamu omusajja kuba bwe bafuna ekyokulya naye nze nabadde n'ekiteeso neŋŋamba abantu ba security ti ba trucks tulina wano ku Busia junction waliwo bali kulongoza ekuba eryo nga bagenda Malaba waliwo balongoza bulungi abesifosi bateresa bulayi awo Busitema junction bateresa wesifo bilayi bazimbawo amayumba ate compound nene nnyo waliwo ne toilets nyungi kati mbadde nsaba aba Busia task force bakwate bana trucks gana agayingidde eno mu Uganda kuba they can park and fit there ne ba truck drivers nabo babeere mu kifo kimu kati babeera mu kifo kimu ekyo security ejagezaako okola nga ejja kukuuma ba truck drivers abo n'amaanya abo abaana ba sex workers bagenda kutuuka kuba wala ate esaawa eno emmotoka tezitambula ate ne bodaboda spikipiki kati awo bagenda bakontrolingirawo naye bwe babaleka bajja kukola bwe balikola ebintu bitasoboka esaawa eno ate kati si batya baluko sasana no baumesi ohulya baumesi okola babola bati oba covid tudire itwite bebagamba oba covid tutute naye nga tusoko tuteka kunonya kyakulya so tulina ekizibu ekyo naye kyembadde nsaba district task force okulongosa ekifo ekyo batruck drivers bona babeera okuba amayumba galiwo mangi ate toilets enungi buli kintu gyekiri ate parking nene nnyo eri awo tweyanziza nnyo tweyanzege Honorable nabwire Fedi obawulidde abakulu abo kati bakola bukozi operations bakonkona bukonkonyi buli we bawunyiriza ekitonde ekisajja embeera etabuse Honorable tulina eddakiika ng'emu bbiri tusibule ababadde batulaba tujja kuddingana oba oli awo gye bujja awe bali muno ndusibula bantu bange be Busia mbona nimwe bali muno okutekereza esena Bulindo nino manoma nimbona ndikukyondonga nikusaba nasaya tulinde mu mbeera ino
weyongere okwesaba mahono buli siha kutadira muhanwa kutadira mumoni kutadira mumolu kwewale groups kwewale kusyalanira kwewale mabara kwewale buli mundu kwesabe mu mahono bandu bange bebusiya mwebale muno mwebale humbulirisa ametakange ndongere nisena muhaye na buli nojeni kuba banise umani member wa parliament wa Busia district mwebale muno awo tetugenda kubanga tusukawo natambudde ne Dennis Kasirye Peter Bunyasi nange Robert Mutebi tubagaliza olunaku olulungi atubaddiza ate banaffe bali mu studio bagende maaso n'okuwumbawumba musibe bulungi mweraba.